nga tunagenda ku nsonga nalo soka togereko ku Buwembo ono abantu beyongera okumutegeera Buwembo avudde mu bulamu bw'ensi eno akawungeeza akolwaleero. Yes. Nga bwe tubategeezezza nti Ibrahim Buwembo avudde mu bulamu bw'ensi eno naye abamu mubadde muwulira ndowooza oluusi buwulizi neyinza omu ku bantu abalaba Buwembo okumala ebbanga eddene ndowooza ate abamu bamulabira namu express samulabira mu express zinamulaba dda nga ali Entebbe kuba Entebbe abantu ba Buwembo era gye yava balinga mikwano gyange nnyo kati Buwembo mukulu sambo mpira timu z'Entebbe esinga Buwembo yasooka n'azisambiramu nyenze we namulabira nga bajja ne basamba obusambirawo omupiira ku kisaawe kyabwe se bagiyitanga kakeekaawo bajja ne basambira omupiira naye nga okusamba omupiira ogwe serious natandika kumulaba nga asambira timu ya State House. Timu ya State House eyo waliwo Mutanzania bayitanga Hassan yali yagitandika nga Abatanzania bajja mu n'abakomboozi mu mwaka gwa 1998 around there timu ya State House bagitandikirawo. Buwembo nga mwebali abaana abasinga bonna babeeranga Entebbe kuba timu z'Entebbe eyo zabanga n'abasambi baazo bangi era kyova nti abasambi bangi ababeera Entebbe bonna bakyayisi Masembe wati babazaala Entebbe ne baali Entebbe mu fisheries okusinga abazanyi ba Uganda abasinga bavanga mu fisheries. Timu yasinga okulikika nnyo nga Basiero Kibuuka babakola omulimu gw'amaanyi ku timu ezo ezaalinga Entebbe ne bano bakyayisi Masembe bakyayisi waliwo Mateega waliwo bagundi bano Basekisaka Ismail Kirungi Badafala abazanyi bonna bali Kizito ne Buwembo bo bajja mu State House. State House yagezangako nnyo okwaga okwalifyinga n'elemererwa naye kati okuba nti yali abasirikale era ebisa ebisingira mudozi abamu ababadde abaliwo mu December nga 2 aba football initiative balinga former footballers initiative bali bakoze ekivulu ekyo mwalaga Buwembo mugamba nti mwakuba ku masasi kubanga timu ya State House eyo amasasi ganyooka yaba Buwembo eyo yandooza abamu ku bakirozaako yali Bank of Uganda omupiira gwabwe gwasembayo mu kujja mu kibinja kino ky'ababinywera nga tegobeka yali nzibu nnyo. Buwembo n'abeeraho ebbanga n'oluvannyuma mu 86 Express bamugjayo ne bamuleeta kuba yali musambi mulungi nga kyo bwe wadde abagamba Buwembo yali wanjawulo yali muzanyi wanjawulo namulabira Buwembo nga asamba omupiira muyitirivu naye nga ekyabula mu mupiira gwa Buwembo yali discipline yo nga tagirina nga teriiwo naye ng'omupiira mu bigere mu magulu muno mungi nnyo n'okusinga yanze omu ku balowooza ti Buwembo teyatuwa mupiira gwonna gwe yalina mu Buwembo nga talina kyatakola mupiira nga buli kimu Buwembo akisobola yali wanjawulo. Kakati Express bwe muleeta n'asaana kati mu Express Buwembo mu kujja era yasanga Fred Mukasa akyali w'amaanyi. Express ekkiriza nnyo Fred Mukasa because combination ya Fred Mukasa ne Isa Sekatawa yali nga y'amaanyi nnyo. Kakati nga bamanyi nti Isa Sekatawa Buwembo Mukasa wagenda eri ku left n'aweta Sekatawa mu ngeri yonna agenda kukuteeba ye bwe kyali nga by the way ekyo emyaka Sekatawa okuva yajja mu Express 2 manya sole 1982 ti nga buli bumanyi Mukasa olweta Sekatawa ateeba yo combination nayo nawe okugiraba nga eringa mpozi yaba Dennis Obuwa mu Cranes ne Bawuma oba Bawuma ne Dibyane ne Swale Waswa combination yali nti magolo nga ganywa buli kiseera mulaba goals ku basambi abwe bati kati Buwembo ne guni Mukasa bwe yali kati Buwembo n'atafuna mukisa nnyo mu timu ya Express gakwata kuba namba emu nga gwe balonda okusooka kyabanga ati ate Mukasa bajja kumutambuzaamu ose bamuteekeko mu 10 Buwembo asambe mu 11 oba Mukasa aleme kutandika Buwembo atandike naye nga kyabanga kizibu mwe abasambi abasangamu abasambi abamanyi baana ekizibu nga bwalaba Yusuf Kyene Kyuni bwe yajja mu Express n'asanga nga era Mukasa waali Fred kati ya Kyuni
ate nga Kiminyi naye yali adduka nnyo yali akulosinga emipiira ne kati era ekizibu kyajjanga nti Express Mukasa olwedde yali captain wa Express nga kizibu ga nti ojja kumutuuza ate bakoci abajja awo oluvannyuma bakkiriza nnyo mu senior players kati bano bonna abaana bano ababa bato bwalaba bonna bagogo baani ba Joseph Kiwanuka abaali abato bakaluubirwanga nnyo okusamba kubanga bakoci bano bakkirizanga nnyo mu seniority kati Buwembo n'asambira mu 86 ne 87 mu mwaka gwa 1988 n'agera mu ttiimu ya Kofi bw'atuuka mu Kofi ate mu Kofi wo ate n'aba w'amaanyi nnyo in fact mu Kofi kuba ate era Mukasa amusangayo 89 Gaso ate ajja mu Kofi amusangayo ejjukira Gaso Kisega amugola 1 million amutwala kwa batwala sekatawa nalimu okuteeba mu Kofi najjukiza Kisego ti bw'oba oyaga sekatawa ateeta Mukasa naddayo n'agula Mukasa miliyoni emu negwe miliyoni ya 89 ogimanyi yali yenkana olwo mumaze okuvungisa mufunye akasango kamu 1 million nga yepankwako bagamba miliyoni ya Uganda bakuwanga mu kasanvu ne kati okuwa miliyoni emu transfer okusasula miliyoni it was a lot of money so Buwembo nawe Mukasa we yagendera nga takyali ate si w'amaanyi kusinga Buwembo kuba yate Buwembo awo gugwe gwali gutandika butandisi Buwembo n'abeeranga atali neyeyongera okubeerera dda special naye era mu national team n'alemu okukola ki okujja okufuna ennamba mu ttiimu ya Uganda mu gihe kinana nga giggwako kubanga era mu kiseera ekyo Sula Kato yali mulungi nnyo ate nga Kato asobolayo okusamba ebifo ebirala butafaana Buwembo kuba Kato olusi bamusabisanga 6 olusi asamba 8 olusi asamba 11 kakati ate Sula Kato nga gyali ne Sande Mukiri by that time nga gyali nga ate Mukasa ne Godfrey Katerega ate nga olubomu national team tebakyabayita ne kati Kato ne Mukiri ate kyavamu ne Kato ne Mukiri namusuula kati nebaagala ate omuzannyi yali versatile nga Vubyaloni kati nga Vubya asamba mu 7 asamba mu midfield asamba mu 11 kakati ne bakikola bwe bati oba batakolanga bwe bati nga bayisaayo omuntu omulala nga ba Steve Bwogere abalina ebitone ebyenjawulo abo nga gye bayita kati Buwembo n'asooka n'atafuna ki chance esambira mu national team era kyova olaba nti ttiimu ezo zonna ez'eiteiti banne bonna bafunira chance bonna bato ba Jackson Gundi baali bataate ku Buwembo nnyo ba Jackson Mayanja ne bayingira mangu national team bagundi Samu Simba ne Simba gwe balwawo kuyingiza bagamba agira ayiga ne mu 89 yayingira ngaya Buwembo tanayingira national team mbadde mbategeeza nti Buwembo omupiira ogwo gweyina omungi ennyo nti ate n'afuna challenge ya competition ate nga naye eri high ate nga n'abantu bakompitinga nabo balungi nnyo nga abamu babakyusa bukyusa nga bagambye Vubya ali musambi mulungi yali wanjawulo y'omu ku bazannyi ba Uganda bayinza okulowoozaako abaali ab'enjawulo asobola okusamba okuva mu midfield n'asamba ebifo byonna ebya mu maaso oba 9 oba 10 oba 11 oba 7 ng'emwamu yabanga nti nga mu 89 mwamu yaba bamusambisa 11 naye ng'ate bw'omulaba mu gino emipiira gyonna giqualifiers ng'ate asambanga 7 ate oluusi najja n'asamba Simba bwe yasamba ennyo mu 7 ate kati n'atandika okusambanga oluusi nga 10 kwegate nga jjukira waliwo ne boogere bwe banamweta munana mulimu nkata kwegamba nga olabira dda nti competition eyo yetaawa nnyo Buwembo chance ne mu 9 bamuyita naye ng'era still baprefaringa kusambisa yani Vubya ate jjukira Mugalu bwe yagendanga bw'ati nga naye akikola bulungi Richard Mugalu yali asamba 3 ya Uganda Cranes naye mu mwaka gwa 91 yatandikira ddala kati okufuna enamba ye 11 nebanga mu national team n'atandika ogimuyitiramu era n'abanga atandise okusamba ne wabula ate mu mwaka gwa 1993 ate n'atandika okujja mu kino ekintu eky'okugenda ebweru n'atandika okutwala abazannyi okugenda mu nsi ezo z'omaanyi ani ezo ensi z'Abawarabu era awo waaviira mu Kofi okugenda ebweru in fact omupiira gwa Nigeria ne Uganda ogwali mu July wa 1993 ogwa qualifier 94 ogwali wano Adam Samugabi penalty yatakuba Buwembo yali ne Sula Kato bali bayise ku 11
naye Buwembo n'akola ki n'atajja wali wabula weeks 2 n'avaayo mu kampu n'abula nibagamba ali Masaka ali lidda wa like that Buwembo miwajiranga ali Masaka ali ukakana nga bagamba ati ali omaanyi yasenga mujjuko go mpira so Kato yasamba namba 11 n'ate Kato bamujjamu Buwembo yali badde asambaawo niwe yabeera bayita Fred Tamale namuteekayo mu 11 so ti Buwembo embeera zo zonna zaali bwe zityo kati ate oluvannyuma ebyo byokugenda ebweru ne bijjira ddala era ne mu express manya mu coffee namwe n'abeera nga bwakomawo asamba kuba coffee by that time yali etandise okwonooneka tebakyalina bwengi sponsorship gundi we yabeererawo George Mukasa Kabundi ng'avuddewo George Mukasa Tom Lwanga nti babanga tebalina sponsorship bulungi kati ng'abazannyi bakola tewakyali discipline nga bakola kyebaagala yali ebafuganga bwe yabafuganga edda Buwembo bwe yagiranga ng'oluusi akomawo n'asambamu n'addayo bwe batyo kwazannyi baana abamu ba Muhammadu Katerega ba Kalungi Edward aba Buwembo baani bagendanga eyo basambanga mu ligi 2 nga basambamu eyo mbuwayabu ne bakoma ne wano ne basamba nakoma mutimu gaabwe ne basamba so kati ate wadde around 95 n'agenda n'abeera mu Simba n'abeerera dda mu Simba kati Musimba yo yabeeranga ne wakajjoko bali ne mu timu ya 98 Village yakuba ku final okutwala ddabo ya Paulo Asule era yali mu timu mu Simba kwa kati yabeeranga ne bakajjoko nga mukwano gwennyo kati babeeranga batambulanga kati ngera abeera mu Simba omuwajja n'avaawo era n'agenda eyo mbuwayabu kati ekintu ekyamulemesa munasoti kati yali akyasamba lwawo ng'asamba omupiira Buwembo emusambi yasamba omupiira okumala emyaka nga 2 n'okusoba ng'asamba ate top football mu top flight n'asamba ne mu 10 gisukka namu kuwajjukira yatandika 81 naye mu 2 yali mu FC mu Express Uganda Cup wane mu 12 yasamba mu national team ye basamba mu Kaso n'asamba Buwembo ne bakawesa juka ne bakawesa bali bavaamu dda ne bakomawo n'abasambisa ne Buwembo kati ate 2 Buwembo n'akoma mu timu Express bwe yakomya abasambi abo bangi ennyo okwali Buwembo okwali Wile Kyambadde Kefa Kisala kwaliko ne baleta Mathias Kawesa abangi ennyo abali bazanyi nga 11 kumpi yali nga timu namba bonna Buwembo baalimu ne basamba 2 n'asambako ne bayabanga ate in fact bigumu ne banyiga nga timu oke yawangwa Uganda Cup ne jaba nchirumira ne banyiga ne bagamba nti basambi wano tubawumuze abamu ne babagoba bugobi Buwembo ne babateeka ku gundi ku lukiiko okuva 3 nga gundi kwali ono James Shinyanga coach oyo bwamala okugenda babateekako ne badura adura ze mu Express ne babeera n'adura n'abayala bonna ne babeerako okuyamba ku coach kwe kwali abangi former players abali badura ku team Express naye ku technical team okwo kwabadde ebbanga lyonna lwabeera omulamu ngaddayo ng'abeera n'aba Express ku technical bench yaabwe naye nga mu bika tukimanyi bulungi tuwano mu Mamba Buwembo kwali mukalazi yasamba omupiira muyitirivu nnyo ye Mamba okuva 87 Buwembo nga ye ne Mukasanga mwali kati ngera baawula Mukasa Ross n'agenda mu 10 Fred Mukasa kwane wa Mamba ekuwa Mukasa ate yali captain ya mu Mamba kakati Buwembo nga naye babeeramu ne Mukasa oyo nga bakyusa eze namba bwe batyo Buwembo kukulinza ayinza kuba yasamba empiira ng'emeka sinza kugikuwulira sigigeza nga kugibala naye tayinza kuweza mipiira 5 yatebako ku ggoolo naba kugoya Buwembo yali ku timu ya Tanzania kwa hiyo ebiseera ebisinga Buwembo teyali bantu bali selfish abantu abagala okuteera amagolo teyali Buwembo yo bulamu bwonna ntuuse wali nkulosinza omupiira ye Buwembo yali akulosinga mipiira naye nga on the other side ya Buwembo nti discipline yamulemesa okusamba omupiira gwe yali sambye omungi ajja kudduka mu kampu ajja gamba ndi mulwadde ngajja kukola ekintu kyonna kikyalabanga kyekyo tujja ate kumugamba muki kuba Buwembo nga ali direct kwega kyalina ekirala nga ali direct akubuulirirawo ekimuli ku mutima kyayogera nga takweka kimuli ku mutima naza ngamba nga mukomanyi banasajja ngenda kubaatulira that was him
neti bwe twebaza Hajji kundi ali sendija sendija ono yawa Buwembo ennyumba yalina amasitoowa wage inamasube mufuka ye namuwaako ennyumba Buwembo mwadasula ebbanga lyonna nifakti yawa neyisa sakata w'ennyumba era alina ennyumba ku nsozi sakata wajasula era ennyumba ino sendija infact ne kakati yawafiridde abadde wali ku kitanda kyendo nabana basondanga sente aba legends bonna bali ku mukuto gw'aba legends kulimba former players ne babadde basonda sente nyingi nnyo gondi Majida Nantanda wayesa kuyitayo tibadde basonda a lot of money bangi nnyo badde mbayako Ruben Luyombo n'aba George Smoge bangi abo abantu ba legends bambi tubeebaza kwabbo bamulabiridde Buwembo kyambadde baba babidde mu mbeera yonna so buli omu alina kyakoze nga tetumwogeddeko sobola kuba nti tuyinza okuba nga tubadde tukimanyi nomwenna abebiina bino na football initiative mwena balina kyemukoze mwe bali kubeerera Buwembo kuba naye akitegedde wakwatise Hajji Sendija ngambye nti yali badde nti lubadde lumukuba olumbe kuba emukuma myaka nga 10 nga lujja n'omukwanye nga yamumanyiira nga mumuleka wesite mumutwana mu ddwaliro nga amaana aterera after some days naye kati bagambye abadde ajja n'aterera kwangambye nti nalwe ku Saturday bwe yagendeddeyo ng'atambulira ku muggo yagenze okumulaba naye naye bwe najje Majida Nantanda yadanga nti bapapye okumutwala for operation kwaliwo abayesambirako namutwala for operation abadde mu lwaliro luno okugera okumulongosa taluzengo kibinyo era afudde awo ndi obudde nga buwungeera tubadde tuyingira wano sawa nasaba dakika nga mu musanvu badde we bali wano Mengo kwafudde mu Albert Cook ne baga kumuziika Buwama kulwemasaka wano kweyiwaabwe Buwama ku ssaawa nga 10 enkya omuziika nkya yes kitalo nnyo mpadi bwana Ntambi yamalira mu Super Cubs bwe tuyingira gundi Super League mu 25 nga bunnamwaya 25 twayingira 25 ne tukuba season yasooka mu 26 naye ng'okuyingira season gyosooka okusamba mu Super gye oyingiriddemu ekintu eky'abantu bakibayawo batyo ne kiba kikyamu wagwa eyo season oba togisambye kati nga cases for instance yaqualifyinga 73 n'omwaka ogw'okuzannyira mu Super 74 kati fe season yaffe yasooka yali ya 26 that's the first season yomwajja naye nga mu mini league yali Embaale twagenda infact baali bayita teams 5 kolo twajja ne Water Mbale Heroes Super Cubs ne Kebbi Lions mwa qualifying ya bidi ya region mu playoff twali mu Super Mini League jukira 25 bwe tujja okusamba waliwo system ya region nga buli awangula region ye yajja direct muki kakati government bwe mala okujjako government ya Mugenzi Obuwa normalization committee Kavuma Kabenge n'akyusa system n'akomyawo kuba yayigondera competitions n'akomyawo ekya mini league kati twakuŋŋaanira Mbaale nga buli region ekikiriddwa abantu babiri ffe twava mu Buganda ne Kebbi Lions ne tugenda Mbaale omwalimu Boroboro ba Super Cubs be bava e Kampala ne Water Mbale Heroes ne teams be bava mu Eastern twali teams 10 kati ku 10 nga batwalako 5 okujja mu top tier league era ne tugenda ne tusamba ku quarter Super Cubs yatujjamu 2-1 nga Buwembo coach player baba ali n'enkata yali coach ate nga asamba yandoza gwe mwaka ogwo gwe yamala okuyingiza Super Cubs na concentrating ddala ku coach you can imagine bije 5 okuva 80 asobola okuba nga yakubira emyaka nga 25 exactly emyaka gyo mingi nnyo aizo kwa yasinga ne ba Moses Ndawula kwa Bandawula bali nga mwavi kwa Ndawula yali asambye mingi myaka mingi n'ekitalo nnyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amina katusabe Katonda omwoyo gwakulamuza ekisa